Brisha agobye Jaaka n'amugobera ddala n'amugamba munnange neesonyiwa nze nafuna omusajja omulala nafuna omusajja njagala omusajja afayo gyendi omusajja atasobola kuwuliriza bigambo nti bamuleetedde nti Brisha akoze kino omusajja eyeesiganze omusajja ayagala tukole babiri omusajja ayagala tugaggawale babiri omusajja anfaako omusajja ampa ekitiibwa kaakati ggwe Jaaka mba siina kyenkwetaaza wabula bw'obanga weetaaga omuntu w'okwogera naye nze ewange waggule mbuuliranga ebikuluma era n'amusaba n'amugamba ekikukozesa ebyo ne kikulowoozesa nti nno okyanjagala olw'ensonga toyina mulimu bw'atyo amusabye afune omulimu ogw'enkalakkalira ogusobola omumufuula okubeera nga talowooza era n'amusaba ebyo eby'okuzina amazina kale sigalayo mu kuzinako amazina naye amazina tegalina kye gagenda kukuyamba funa omulimu okole bibadde bigambo bya Brisha ekiraga nti nno omukwano Brisha Cash gwabaddemu gubadde si mukwano mutuufu omanyi ffe abaana ab'obuwala tugenda ne tugwa mu mukwano ne twerabira essanyu lyaffe nga byonna tukola kusanyusa oyo gwe tuba twagala wabula nga abo bo be twagala tebafuba kulaba nti oba batusanyusa oba bakola ebitusanyusa bw'atyo nno Brisha Cash omukwano ogwo gwe yali alimu nga yagulimu yekka ng'omusajja amukozesa bukozesa omusajja n'amujjukiza engeri gye baakolangamu omukwano gye baagukoleranga mu kisenge n'amugamba mu ffumbiro n'amugamba ayagala nnyo ezo sitayiro ze yamukoleranga ono simanya kabuzi ono simanya kakoko ono gindi gye bujja mu maaso mulowooza tetulabe ku bitundu by'ekyama ebya Brisha Cash nze bwe ndowooza Jona Luli kasita omusajja omukkiriza okukwata obutambi oba ye n'akusabwa obutambi bwe mwawukana ebiseera ebisinga ffe abataaliyo ffe twerolera katumusabire mwana muwala yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku kadde nga buli video yonna etuuka ku channel ekutuukako bulungi nnyo commentinga tumanye endowooza y'okubutambi nga boneno bwenkukolera katugendeko mu butambi bwa Brisha Cash atera tukomewo Walogan no ba wandogana kibuukamu no go aloganze like omwana ne wajja gyendi okitegeera oba omwana azze gyendi mugambirawo nno nina omukyala ati tebalina bizinesi zogenda kubba zewabba bizinesi zange zonna ne ziggwawo kati oba olaba omutima tegubaayo tebalina naye honey I did those things like out of love ate saakubba Ninako okusula business zange wasikola out of love ekitegedde wakifunye mu bubi naye sikyengeza mpuliriza onfuna mu bukyamu kyetegeeza kubalala obabbe so walya out of love ani sabako ku business better you call me Bridget no ati baby wange bemunyiza mwana nabeerako tonyumiza ate bya baby wo nze baby wo man tolaba nti no oliko ngamba simanya baby wo naye oyo guy oyo omulenzi oyo omuvubuka talina gyakutwala ate me I don't want to see like ngogenda sloping down you know kulaga ngogenda kutomera sagala like kulaba nti no like nga waliwo akoyisa obiyo like taking advantage yo Jack like, I'm okay that's why olaba not okay Brisha Cash bw'atyo bw'agobye Jaaka eyali muganzi we kansuubire nti mwenna munaamuwagira ku kino abaana ab'obuwala nga nange mwendi bannanga abasajja batukozesa ensobi abasajja batusuula mu mukwano nga balina ebigendererwa byabwe ate buli musajja alina ewaabwe gye yakulira njagala mukijjukire ekyo omusajja engeri gy'ayisaamu omukazi y'engeri ye taata we gy'aba yayisaamu maama we mukijjukire ekyo kuba kati weebuuze Jaaka omwana omuto ebintu by'abaakola aba yabiyigira wa Jaaka tannabeera so much exposed mu nsi y'abasajja tannaba naye ebintu byakola eryefuga bbi akamanyiiro n'embeera z'abaateeka ku mukazi gw'olowooza aba yazijjawa ewaka gye tuba tuva ebiseera ebisinga nti abo abasajja
engeri gy'abaakuziddwamu ewaka y'amakulu okusinga omwana omuwala nti omwana omuwala yensi esobola okumukuza naye ate omusajja ensi temukuza omusajja bazadde be bamukuza batya maama ne taata Jona Luli kasita omwana ow'obulenzi akula ne maama we yekka abeera kisassalala ate okusinga omwana omuwala nti omwana omuwala ffe eva obulamu bwaffe Katonda yabuteekawo nga tulina kubeera mu nnaku tulina kukaaba kizibu nnyo omwana ow'obuwala okusanyuka asobola okufumbira omusajja ng'ayina ssente era nayo n'akaabirayo lwaki nti abasajja bo bakimanyira nti abakyala tulina kubeera wansi waabwe balinnyako nga we baagala beesiimuuzaako nga bwe baagala batufuga nga bwe baagala batukola buli kimu nga bwe baagala lwaki akimanyi nti omwagala naye ye omusajja amanyi nti gwe asobola okukulekawo n'afuna omukazi omulala ate ffe abakyala ebiseera ebisinga okuviira abasajja nga tubaagala kitutwalira obudde osobola okugamba kankiwe akaseera akalala kanguminkirizeeko neme papa bwe nnaava wano ate nnaalagawa bwe nnaava ku ono ne ŋŋenda ku mulala ye nampisa bubi nnyo ate okusinga ku ono nkyasobola okuguma bannange abaana bange tukulembeza nnyo omukwano kyova olaba ffe omukwano gutukosa nnyo ate osinga abasajja sigaanye waliyo n'abakyala abakyamu naye ate si bonna naye ate ennamba esinga ey'abasajja bwe batyo bwe bali kaakati nno kino Brisha mukazi wattu yakitegeera obusente bwonna omusajja n'abumulyako sente nga bwazikola omusajja bwazimusaba eva omusajja asaba sente buli walowooza ku Brisha alowooza sente ebyo nno gyebiri bituufu bitutuukako nga nange mwende omusajja asobola okukwagala ng'akwagalako effort yo ya bukozi omusajja asobola okukwagala ng'akwagala akimanyi ogenda mwongerako omusajja asobola okukwagala olw'okuba oyina amaanyi agakola oyina amagezi agasobola omugaggawaza wabula nga tasobola kukwagala mu byamukwano oba omusajja yajja akwagala ebyomukwano n'akuzuulamu ekyo kyayagala kyatasobola zuulamu bakazi balala n'akukuumirawo olw'ekyo gwe ky'oyina n'agenda ate n'akugattako bali abamusanyusa oba muntegedde abaana ab'obuwala ebintu ebyo nno mubiyige nze abagamba ndi muwala munnammwe ndi mukyala munnammwe bino ebintu bitutuukako nnyo tulina kwebeereramu bwebeerezi na Katonda kusaba Katonda kutuyamba n'akuwa omuntu omutuufu asobola obbeera mu bulamu bw'omuntu anaakwagala omuntu anaakusiima omuntu atakulondenga mu mistakes zokka waliwo omusajja abeera mu bulamu bwo nga ye alonda nsobi zokka ebirungi tabiraba nga ye ayagala gwobeere malayika buli dakiika agamba nina kyenkwagalamu buli dakiika nina kyenkyagala okuteekamu buli dakiika nina kyenjagala okuteekamu ne weebuuza omuntu ayagala kunteekamu payipo ayagala kunteekamu remote ayagala kunteekamu kiki sitayina ye nga ayagala kujje mu muntu gw'oli akuteeka omuntu omulala ove mu ntegeerayo gy'olina otegeera otegeere nga ye bw'ayagala otegeere abo nno be basajja yenze Sheila Adita commentinga tumanye endowooza yo katambikano.